Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe. Updates omukulu Dr. Kizza Besigye nga bwetwogera kikakasiddwa nti omukulu ono tajja kwesimbawo mu kalulu akajja ak'omwaka gw'enkumu 2026. Dr. Kizza Besigye nga bwetwogerera ali mukomera era yali mukomera ng'atandikawo ekibiina ekya PFF awamu ne banenga kuno kuliko Elias Lukwago, Ssemujju Nganda n'abalala ab'enjawulo. Kakati mu kulonkinga ekibiina kino eky'ebyobufuzi ekya People's Front for Transition, abakulu bano babadde basuubirwa okuba ng'ate beegatibwako Dr. Kizza Besigye, wabula ebintu tebyabatambulidde nga bwe baabibaze, era bano baalabiseeko nga bayingirawo n'ekifaananyi ekya Dr. Kizza Besigye, ng'era ekifaananyi kino kye kyakiikiridde Dr. Kizza Besigye ku mukolo guno. Wabula Dr. Kizza Besigye yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti ye tajja kuba ng'ate addamu kwesimbawo mu kalulu k'omwaka gw'enkumu 2026. Oluvannyuma lw'okuba nga Dr. Kizza Besigye yakitegedde n'agamba nti omukulu Museveni tajja kuvaako na kalulu. Kakati Dr. Kizza Besigye yasazeewo okuba nga ekintu kino akivaamu, era omukulu ono n'agamba nti tajja kuba ng'ate yeesimbawo, tajja kukwatira bbendera ekibiina ekya PFF mu kalulu k'omwaka gw'enkumu 2026. Wabula ekibiina kino ekya PFF kati kiri mu kutegeka okulaba ng'ate kironda omuntu agenda okwatira bbendera ekibiina kino mu kubwa president mu kalulu akajja k'omwaka gw'enkumu 2026. Tujjukira bulungi nti Dr. Kizza Besigye yakwatibwa mu ggwanga erya Kenya, era omukulu ono n'aleetebwa mu ggwanga lino mu nkukutu, ne bamutuusa mu ggwanga lino ate ne bamuteeka mu kkomera nga bamuvunaana emisango egy'okulya mu nsi ye olukwe. Era Dr. Kizza Besigye gino gye misango gy'akyagenda maaso n'okuba ng'ate awerennemba najjo mu kkomera, era nga omukulu ono baamuwozesa mu kkooti ey'amagye, ekintu bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye kye baavaayo ne bavumirira ne bagamba nti tekisoboka omuntu waffe okuba ng'ate awozesebwa mu kkooti ey'amagye ate ng'amagye yagavaamu nga takyali munnamagye. Dr. Kizza Besigye emisango gino gye bamuvunaana yagamba nti tagimanyiiko, wabula ensonga za byabufuzi baagala okuba ng'ate bamusibako emisango gy'atamanyi. Kati emisango gy'okulya mu nsi y'olukwe mu East Africa guba musango gwa Naggomola, era nga omusango guno bakusalira ekibonerezo eky'okufa. Kati Dr. Kizza Besigye nga yammibwa bail ng'akyali mukomera, era ye avuddeyo n'akakasa nti 2026 tajja kuba ng'ate yeesimbawo. Dr. Kizza Besigye yeesimbawo emirundi 4 mu kibiina ekya FDC, era nga azaakikwatira bbendera emirundi 4 mirambirira, wabula ng'ate tawangula omukulu Pulezidenti Museveni mu kalulu. N'emyaka egimu, emirundi egimu gye yeesimbangawo yabanga awangudde ng'asuubira nti yagenda okuba ng'ate afuuka pulezidenti w'eggwanga lino, wabula ebintu ne bikyukawo mu kubala obululu, ebintu ne bibanga ne bikyuka mu ddakiika entono, ne mu kulangirira ate omukulu Simon Byabakama ng'alangirira mulala. Era omukulu no Dr. Kizza Besigye oluvannyuma lw'okuba ng'ate aweddemu essuubi alabira ddala nga Uganda empya si yakujja, kati ye yavuddeyo n'agamba nti tajja kuddamu kuba ng'ate yeesimbawo. Ebibiina ebirala eby'obufuzi ebya opposition nabyo bikyagenda maaso n'okuba ng'ate byetegekera akalulu k'omwaka gw'enkumu 2026, era nga kyakakasiddwa nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nate waakuba nga yeesimbawo mu kalulu kano akajja ak'omwaka gw'enkumu 2026, era waakukwatira bbendera ekibiina ekya National Unity Platform. Era nga ku mulundi guno omukulu Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agamba nti bajja kuleeta ekyenjawulo. Ku mulundi guno bateekeddwa okuba ng'ate bakyusa eggwanga lino, era baleese enkola eya protest vote, era babadde mabegakaawo katono nga basonda ssente eziwerako no ddala ze bagenda okuba ng'ate bateeka mu kibiina kyabwe okuba nga bakola kye bayita protest vote, era bano bajja kuba ng'ate bakyusa eggwanga lino 2026 nga basuubira okuba ng'ate Uganda empya etandika 2026. Ye omukulu Pulezidenti Yoweri
Yoweri Kaguta Museveni nga ye incumbent president ow'eggwanga lino erya Uganda naye yakimye empapula era twamulabye bulungi ng'azizaayo. President Museveni ng'agamba nti ku mulundi guno ayagala kuba ng'aleeta amateeka amapya, aleeta enkola empya, enfuga empya 2026. Era omukulu no President Yoweri Kaguta Museveni ng'alina emyaka 82 nga kati afuze eggwanga lino erya Uganda emyaka 4 ng'ali mu ntebe eyavuddeyo nate n'asaba okuba nga addamu ne yeesimbawo afuge eggwanga lino erya Uganda nga bulijjo n'asuubiza bannayuganda okuba nga agenda kuba nga aleeta enkola empya, ajja kuleeta amateeka amakakali mu 2026. Bingi byazaasuubiza wabula ku mulundi guno yagambye nti 2026 bamulekera omwaka ogwo ajja kuba nga ate abalaga ekipya. Stay tuned and don't forget to subscribe. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits some loose shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel